tuyana aliko pressure soko bawo baka ate n'abagole bennyini babuulire kiki balina okukola ku nsonga zino ez'okukwasaganya ebintu kubanga osanga omugole nga yali ku programu y'omuyimbi yali ku programu y'emmere yali ku eno wamukola makeup eno engato tezinnatuuka nabo babuulirire ate oluvannyuma obasiibule abalekereyo akagambo ng'abaana abavubuka ab'omulembe omutebi kiki balina okukola mu budde buno okusobola okwebazaako kuba kati gwe naawe wuuyo naye oweekolera tobba tokola ki naye abantu bali eyo banyaga bunyazi ssente z'abantu abantu beerimbise mu bifaananyi byammwe nti ba makeup artist nga tebalina kye bamanyi nabba ssente y'omuntu kankati banawo wennyini abatulaba ku peegi ya Potential Julie banaye tubeebaza nnyo okutulaba kontenti waffe ye nayina gwe tuteekayo bambi mukomentinge mulayikinge aki banaye hono kantawaanya kyokka wembanze kankoogera ngogere weefuule nti oli nedda kankaveeko mukomentinge buli kimu kikole okitegeera naye bambi nga nzirayo wali ku nsonga y'abayimbi n'abagole omuntu yenna nga osuubira okukola omugole service provider yenna gw'ogenda okukozesa katugeze kati nga ewa Ryan okitegeera jangu Ryan nga tamanyi otuule olabe Ryan biki byakola nawe kennyini akolekoko ogenda beera contented mu mutima gwo gambe nti ono wenjala ajja kunkolako bulungi nange kennyini Eric Bite Saloon jangu ewange jangu nkukolekoko ka simple makeup jangu nkustylingemuko ku nviiri gyo neziba za nakyo okitegeera ogambe ono omuvubuka ajja kunkolako bulungi okitegeera naddala omugole omukazi gwe bikwatako biri ebintu bibiri ndabikayo okitegeera ndabikayo n'otya bw'ogenda kutunula okitegeera bino ebirala kufumba simanya batimbi simanya baani abagole abasinga bane mugyewo omululu gwa ssente omuntu oyo aba tagenda kubba okitegeera olwedde mba mwakola dde bbeeyi n'omuntu oyo agenda okukola ekintu oba owa kamera oba nga ki oba ki ssente funa omuntu gw'ozikwasa okimanye nti ono wajja bw'ati ono yagenda omusasula obeere kimu mu kisenge kulindirira mwami wo obe ng'oli musanyufu okitegeera naye ebiseera ebisinga bane oba okola ku mugole oli najja obutungulu bweddewo enkoko y'omukeesiridde ekyowatiro wololololo bannage nti obinyiiza okitegeera lwaki oba ojja obigamba omugole gyali eno mu kisenge okitegeera bannange muyige banaye okulonda ba service provider okuviira ddala ku mutimbi n'ow'endongo bonna banaye nga ekintu kyonna banaye kinyuma nnyo omukolo nga oguplaningidde ebbanga ne guvaayo nga mulungi okitegeera naye abantu abamu bannaye abagole mulekerawo omululu gwa ssente omuntu aba tagenda kukubba mufune ba service provider yes byeweesiga gobeere ku buli kimu nze nakolako ku mugole mukwano nga buli kimu yakola ki yakiriko yayina ssente z'omutimbi yayina ssente simanya ez'ow'endongo yayina ez'ab'emmere yayina bano abakola juyisi okitegeera nga bamulumba mu kisenge bano baagala zina nti bamaze bagenda bano kino nemugane antisise lwaki tobwejjaako ebintu omuno obiwa metro niwo bakali n'akuyamba ate ne metro nesawo yaba mugole kubanga aba afa ku ggwe okitegeera yalaba nti anko wano oba kalipstik kayisamu wano akujjukiza okitegeera naye abagole bannange muyige nnyo olunaku luba olu okitegeera nammwe abayimbi bane muyiga okukwata obudde bw'omugole naddala ow'okwanjula ng'akuyise muyiga okukwata obudde bambi mujje bambi mumusanyuse muleme kumuggyako olunaku olwo luba lumu amanya nsigadde nze 5 kg omubwati Eric nga tonnamaliriza tulina akantu kenalaba katambula nnyo kati ku social media waliwo kamera person anyumya yali ku mukolo ogumu nga bafumbye oluwombo lw'omuko kati nga mwomanyi bino bye bagamba nti bikula ku luwombo olwo bakuba ebifaananyi mu luwombo mwalimu akantu nga kasibe omugole n'ajjamu n'abuuza ani yafumbye oluwombo nga gwe yalagidde olufumba yaluwadde ssenga n'agamba ssenga omugole n'ajjamu akakondo n'akakuba ki omuntu oli yabadde amuddamu nti ssenga ebintu ebyo mubifunako nammwe like wali obirabyeko kiba kitya uliriza oba gwali mwaka ebyaddala bassenga balogera ddala abako gwali mwaka ki basenga nno bokka nagende ye Masaka okukola ku mugole abako ngeri ewantu bakyalayo bayanjulayo ko omukyalo omu abako abo bennyini Julie senga w'omugole yennyini bamusanga ateeka eddagala
mu luwombo lw'omuko olw'omuko senga yennyini ate Juli bano abantu abaafa bano tugaa nti maama wange yafa babaayo eyo gye nakirabira abakonga baabula olufu ne lukwata mu kkubo era omuko bamuyita lukwago bayithawe yagamba nze nalabanga lufu omuko Juke yali abakulembedde emmotoka zijja okwanjula Juli ng'enkuba tekya naye nga balaba lufu ne bayita we balina okwanjula ne beeyongerayo beekankasima bali kyotera okitegeera Juli ekyali wali abantu bano balugera ddala abasajja baffe balogo Juli abantu balogo era kyovula nze olwabiserezi Juli obanga okola omukolo toweesembeza kaabe muganda wo beesembereze mbino mujje mubuuze n'ebino byakufumba ebyo biki Juli omusajja oli yali ajja kufa kubanga lyeddagala olaba lyali mu kantu muganda w'oyo omugole yamukwata kati ne liyiika waliwo enkoko ne ziribo enkoko zaafa enkoko nnya naye nga senga omuto okitegedde nga ogamba nti yasikira senga waffe okitegeera naye nga muwala naye muto okitegeera nga bujja bwamukutte naye muneebana abantu abafa abo baali maama waabwe ne taata babaziika mu lujja nga ogamba nti bamuziika ali ku lujja akaana akato nga bana badde wano omuzimu gwa maabwe ne gulinnya ne gugamba omukolo guno guyina okuggwa ngenda bakuuma n'abako gye bali essaawa eno bagenda kutuuka mwana nno muto atudde mu ddiiro bebi yayogera ne bakubira lukwago essimu nga ndaba bwe nti tebanyumiza wabula nnalabako abako ne bakuba ne bagamba kati ekkubo tulirabye omwana oyo yabeerawo awo paka omukolo lwe gwaggwa okitegedde kati tugenze ku buwangwa nannono era bannanga abanyoma nze ndi mukatuli kimulokole naye ebintu ebyo nakakasa nti gyebiri Juli gyebiri oli bamukubiranga ekkubo libuze omukazi akanya balagirira naye omwana we yatuula wali ne bajja olugero lwa mama waabwe n'alutuulako gomesi ya mama waabwe omukolo ne gutambula nga we gulina okutambula enkuba nawa ne waka neekya n'abagamba buli kimu mukikole ngaakutamibwa ati buli kimu mukikole kigenda kuggwa Juli nze natunula naye nga ngamba nzira ddi Kampala nga lungi okyanjagala nyumize ku maama wange anti badde mmanyi ng'otyayo anti bali banneiba baffe abantu bawa endagiriro bannange ntandika na wano wennyini ku branch yaffe ey'okubiri wa Ryan woba ova Nateete wotuuka Nateete funa bodo gigambe ekulete ku ttaano emutundwe ku bakery ya Eva Brown then wotuuka ku bakery ya Eva Brown tunula ekyemmanga era ojja kuba olengera Ryan waliwo n'omwami amulinaanye ow'endabirwamu oba gwe n'obulizaawo wennyini bajja kuba bamukulaga kati ku kyokusiba enviiri woba oveera Nateete tuuka ku ttaano funa bodaboda omugambe ngenda ku kyaki ya Pastor Nkuusi ku kyaki ya Pastor Nkuusi tewali atamumanyi okitegeera oba ku saluni ya eri wotuuka ku ttaano nze tewali atamumanyi era wa boda ajja kuleeta straight paka ku saluni yange oba genda ku gogo oteekemu location wona oteekamu location teekamu Eva Brown Bakery gogo yennyini egenda kuleetera bakery eyo wennyini owa boda wajja okuvuga emutuuse paka ku Eva Brown Bakery ekyenviiri era teekamu Gospel of Life Church ewa Nkuusi era gogo yennyini egenda kuleeta paka maaso ga saloni yange bannange neyanziza nnyo byonna abanjagadde abampadde emirimu gyammwe omugole wange Shanita wola omukaaga oli otya mukwano nkimanyi nti gy'oli ogenda kuba onkoonamu awo ng'ondabako mbeebaza mwenna bambi n'abawagira bannaye Juli Potential bamikwano mwebalire ddala bannaye mukyongereremu ddala tugenda kuba nga tubaweereza buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika nga tubakoona mulaikinge mukomentinge ekyokuscratch okay bwatyo bwabadde eri